Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Afrika, ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, mu bizinga by'Essese tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebitundu ebirala tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja tusuubirayo olufuuyirize olutonotono, so nga ate ebitundu ebirala tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira nti nno ebbugumu lijja kweyongera n'okusingira ddala mu masekkati nga lijja kutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Nakasongola. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29, so nga ate mu Soroti tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Embalala. Olwo ebitundu ebirala tusuubira nti nno ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 29. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido okussa ne Moroto. Ebitundu ebirala ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti n'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu Tokyo tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga mu London ne Washington tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo yo mu Doha tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.